This is Faad TV UG. Subscribe. Obusegu, Pastor Bugingo, Bitabuse, songa tene Big Eye ali mu Amaziga. Ngenda kuba nkuwa details masawo kubya Pastor Bugingo. Kiki ekimutusiza kati n'okubanga zemu kulukusa ku Amaziga. Ngenda kuba nkuwa details. Mbanyiza ku Faad TV UG ngenda kusaba mbi subscribing. Ngenda kusaba mbi subscribing atosikalinga following Faad TV UG. Ntandise n'omwana wa university amanyikiddwa nga Nampeera Justin myaka 26 egy'obukulu asomera ali ku Makerere University. Mwana muwala ono aludde nga akola zi videos n'aziteeka ku Facebook n'aziteeka ku TikTok n'aziteeka ku YouTube kossa ne ku Twitter. Lwakuba ezimu ku YouTube ng'ezisimula YouTube abadde asinga ziteeka nnyo ku Facebook. Mwana muwala ono abadde ateeka video ez'obusegu era nga abaana ku university baludde nga beemulugunya ku mwana muwala ono engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye. Kugamba mwana muwala ono bagamba yagenda okusoma naye yalinganga agenze okutumbula obusegu wali ku Makerere University era bagamba basinga nti abasomesa badde batano musanga olusinga abika akola n'omulimu ogw'okwetunda. Mwana muwala oyo myaka 26 Nampeera Justin abadde ateeka video ez'obusegu ku internet kossa ne ku social media platforms eziwerako era ng'essaawa zino abakulu mu Makerere University bamukutte dda ono mwana muwala bambuze akala n'akataano lwaki akola bino tumbula obusegu mu university eya Makerere. Abakulu bategeeza mu university nti ayinza okumwana muwala ono baali bamuwendula buwenduzi oba azze ajje ayonene university y'e Makerere nga waliyo mbu amuteekamu ssente era beetaaga bamanyi ani oyo. Faad TV UG ngenzeko ewa Big Eye musajja mukulu ono mwami professor yeeyita nti professor Big Eye the professor yali mukyala we Donizera avuddeyo n'ategeeza nga mbu omwana gw'alina si wa Big Eye Donizera omwana gw'alina bana ebino simanyi wa gye binagwira Donizera oba kyayogerako akitegeeza Donizera avuddeyo jjukira olunaku lwa mukaaga Donizera yavuddeyo n'ategeeza nti Big Eye abaana abaali ababo baali balongo bebokka naye ono omuto ono omulenzi omulala omuto si wuwo era yali mwana wa muzungu mbu ne bane Donizera simanyi kyaliko simanyi kyategeeza era Donizera azzeewo n'akikkaatiriza nti abaana abaali ababo Big Eye baafa be bali abalongo abaabuuka era ategeeza Big Eye nti Big Eye tabaayo n'essuubi nti alina omwana we yenna. Donizera ategeeza nno Big Eye sirina mwana wo yenna era bamanya nti ku nsi tolinaako mwana ng'osubiramu munze oyinza okuba omulinawo naye ng'omusubira mu bakazi abalala wayagala naye nga sinze nze sirina mwana we yenna kuwanzalamu. Abaana be wali wanzalamu baabuuka be baali abalongo abaafa. Faad TV UG simanyi waji binaggwira naye Big Eye avuddeyo n'ategeeza nti Donizera bw'aba akikakasa nti abaana si bange njenga tugende ku DNA kakasize ddala nti omwana si wange kuba abaana bagamba abaali abange baafa njenga ngende ku DNA ndabe omwana okituufu si wange oba wange. Big Eye ge magezi gawadde Donizera. Ngenzeki wa Pastor Bugingo ebya Pastor Bugingo ne mukyala we Teddy Bugingo simanyi oba binaggwa wabula simanyi oba binaggwa kooti wabula ate kino kyekoze kiyinza okuyambako Teddy Bugingo. Kooti ekkiriza Pastor Teddy Bugingo omukyala ono bambi addemu atwaleyo omusango. Kooti emuddiddemu egambye waba teyasiima azzeeyo omusango. Kooti emulagidde kooti emuwadde omwaganya azzeeyo omusango mu kooti eddemu egutunulemu. Omanyi si kyangu kooti okuddamu kuwa omukisa okukomyawo omusango gwo mu kooti okugutunulamu. Ekiki ndowooza owulira bannange simanyi bambi Teddy Bugingo yandimegga omusajja ono Pastor Bugingo n'awangula omusango. Teddy Bugingo ayinza okuwangula omusango guno. Kooti omwaganya gwemuwadde mwaganya mulungi nnyo emugambye azzeeyo omusango bulungi nnyo bajja kuddamu okugutunulamu balabe kituufu balina we baasobya oba Pastor Bugingo alina
we yakoleramu ensobi yenga yeewozaako. Kubanga kooti yali yalangirira Pastor Bugingo nti yawangula omusango. Ne Pastor Bugingo kooti esobola okugamba nti Pastor Bugingo nti oba olina wakoleramu ensobi mu kwewozaako. Kati awo ensobi ezo ng'azaaya tezireetera Pastor Bugingo kuwangula musango ogwo nga yeewozaako. Simanyi wa gye binaagula naye nga Pastor Bugingo g'Amaziga akyagakaaba nnyo kuba omukyala tannapowa. Teri Bugingo tannapowa alaga akyetaaga omusango ogwo gubeere mu kkooti. Omanyi bagamba ebiseera ebisinga bw'olemerako omala n'owangula ate bagamba bw'onyiriza ennyindo omala n'ogireeta omusaayi. Kati Pastor Bugingo Amaziga ajja kuddamu agakulukuse. Jjukira emabegakawo Pastor Bugingo yali ku kituuti n'akulukusa ku Maziga. Teri Bugingo ng'amuli bubi ne mukyala we Susan Makula ng'abanyiga ng'abali bubi ng'abakwatidde mu kikonde abanyiganyiga. Pastor Bugingo yamwitirawo n'akulukusa ku Maziga ng'alaba Bitabuse. Ninda bangira omukyala tannawanika kuba bino tibinnakuba. Omusango newankubadde wawedde bagusala kuba kooti mwagaanye ebeewo omuntu omwagaanye okuddamu n'akola ki nazzaayo omusango n'agiga. Ekituuka nti Pastor Bugingo ebibye byo ng'Amazima naye era balina okulwanako ne mukyala we kuba ate Teri Bugingo bw'aba akizzaayo omusango ebyokumulirira biyinza ate okuyimirizibwamu bo kubanga omuntu wangula omusango kitegeeza omuntu okweyimirira yajja kweyimirira. Omuntu agenda okweyimirira ng'akkiriza kituuka omusango ogumuwangu niba batannakiri kiba kituuka okukola kiko okuyimirira kiba kitegeeza nti nebyo ebyapa tebibimu byayina kiba kisibuka kituuka pati kuba tebibimu tannakkiriza nti yawangudde omusango. Ate kooti ebekkiriza omuntu okuddamu n'akola ki n'ajulira. Tugamba bino simanyiwa gye binaggula naye nga Teri Bugingo essaawa yonna yandizzaayo omusango mu kkooti n'ajulira kuba ebintu byo akyagaanya obbiwa Pastor Bugingo. Ate kooti ebekkiriza omuntu okulwawo okukola ki kale okuliyirira omuntu okuliyirira omuntu nga mubadde mugenze mu kkooti ng'agenza okuloopa. Kooti nerangira nti omuwangudde. Ebiseera ebisinga ye nga yeesalirawo nti ebintu kambimubwe ng'akkiriza nti omuwangudde naye bw'aba tannakkiriza tasobola kuliyirira nga tannakkiriza. Amala kukkiriza era n'ogwo omwaganya kooti ebeeguwa omuntu goba wawaabira ate n'omuwangula. Ebiseera ebisinga kale goba wawangula sijja kugamba goba wawaabira kubanga Teri Bugingo yali yawaabira Bugingo yali yawangira Pastor Bugingo yali yamuwaabira Pastor Bugingo mu kooti naye kati Pastor Bugingo yali yawangudde. Kiba kitegeeza nti kiba kikola ku buli sayidi. Fadi TV UG mubeere bulungi.